Fiina Fiina Masanyalaze Mama Alima nze amagezi gembawo mwekube tulabe obwerere bwammwe tutegeere ani asinze okubba bambi mutuyambe mwekube kuba lunaku tulyogerako nga mulowooza tulimba bambi mwesange era Katonda omulamu tusaba amaanyi go gakke ku bantu abamu abagamba bakulembera music beekube beefungule tulabire ddala obubbi bwabwe Mukama tuyambe nga baddidde ekikapu bakijja wa Genosale bali mu ggabana bagana okukkaanya beekube Uganda etegere obwerere bwabwe obubbi bwabwe ge magezi gembawa Mukama tuyambe otunyonyolekoko lwaki owadde gundi Lena Price ekya Queens then otunyonyoleko ku kya Womekyera twaba mukiguddewo bugwingi nze Kaye Wisdom mutaano omulala yakola ku mata omutali mazzi bulijjo batujerega nti abayimba gospel tuyimba ebitanyuma tukola ki kati twandifirinze omwana genda ku social handles ze zonna olabe teekamu Lena Price UG olabe ennyimba okuva ku lweyaso nze njagala nnyo luli amazina ge nazina ya sitaani oyo mwana is our queen as by now kiriza agaana why nti mwenga muyina abo simanyi basindi baani kati wetujja mu gospel tulina abantu wetugamba nti kati oyo akulembera kati nga olaba Vixen atulinye ku mutwe kati emyaka 3 twakkiriza kakati tulina Lena Price mupya akuba oluyimba composition yeeyo nti n'omuntu omusiraamu awulira oluyimba lwe n'atategeera nti lwa gospel osegedde kati omuntu bamubala okuva ku lyrics ze production ye genda olabe video ze ondeetera omulala yes tulina banyinaffe abayimba naye yes bayimba naye kati tulina okubeerako n'omuntu agamba nti kyekifaananyi kyaffe osegedde nga olaba wetubaddeko ne babirye ti oyo babirye wayimirira akiikira gospel kati Lena Price azze wayimba bwati bonna abaana ba university baggwayo n'abakadde ne bava mu bitanda ne beenyenya is the queen of gospel right now okimuwadde kutandika leero ate said so Kaye Wisdom ye president w'abayimba gospel Kaye Wisdom ntula kakiiko ka president 7 ak'abantu 11 akamuyamba ku art Kaye Wisdom ntula kakiiko ka Genosale ak'abantu 40 Kaye Wisdom the national coordinator wa artist trade union njogere kati nze I have authority to say is the queen of gospel music right now. Mukama wange ku ntalo eziri mu Wuma ozoogerako ki sente ate tebannaba bajja kwesika ebyo ebiwaani byabwe ku mitwe beesike abantu abamu bati okugamba abantu abamu nti babbi naye abantu abamu abali muma abamu abatono babbi era njagala okugamba Genosale weetooloddwa abantu abamu ababbi batubbidde ebbanga okuva covid atandika tusirise i-concert z'oleeta bantu bamu be bafunamu baddira omuyimbi omu najja n'ayimba ne bamuwa miliyoni 2 nga Waikibenda naye nga show yonna etutte miliyoni 3 mutiita basiru noddira show ya miliyoni 3 n'owa Waikibenda miliyoni 2 n'ogamba ne Vixen ajja ayimbe omuwa miliyoni 1 awo oba oyamba bayimbi oba oyamba babbi muli babbi kakati abawuma abamu bagenda kwekuba bagenda kwesika ebiwaani byabwe bagenda kwesika obuwale bwabwe obwo batambala peti bagenda kwekuba kubanga ababbi batuuka okubanga nabo bennyini bebbye bagenda kwekuba abayimbi basirise tubatunuulidde bwetuti nga mulya sente z'abayimbirwa kwa abamu babatya naye ekigenda okunnuma erinnya lya Sindi alikoledde ebbanga ddene abamu aba beetooloddwa nga babba wa Sindi za pride mu mind mu buli kimu ragadi abantu abamu awo ababeetoolodde babbi kiddamu babbi era ngamba muzeeyi wange Genosale tuyambe ku bantu ababbi bagenda kwekuba kuba bali Kampala beekuba woto tuyambe tulize project zo z'oleeta ojja kulaba talindako muzeeyi atugule tunaddeyo eggulu olaba faamu tubadde tetugendayo nga tuli baavu tunaddayo eyo tujja gamba wayitanga babbi beera n'ababbi bo babbi abantu bebeetoolodde mu art batubbye okuva covid mwe mutubba mbu kino muli babbi kati Alima Namakula n'omukyala amanyiddwa nga Fiina Masanyalaze abo bo magezi kigawandiba wadde nga mama mwekube tulabe obwerere bwammwe tutegeere ani asinze okubba bambi mutuyambe mwekube kuba lunaku tulyogerako nga mulowooza tulimba bambi mwesange era Katonda omulamu tusaba amaanyi go gakke ku bantu abamu abagamba bakulembera music beekube beefungule tulabire ddala obubbi bwabwe Mukama tuyambe nga baddidde ekikapu bakijja wa Genosale bali mu ggabana bagana okukkaanya beekube Uganda etegere obwerere bwabwe obubbi bwabwe
ge magezi gembawa mukama tuyambe Yanziza.